Musibye mutya abalabi babukere TV1 program emikolo n'embaga buli Sunday essaawa zibeera 12 zennyini nange omuweereza wa Josephine Namakula mbeerawo nnyo kutuusaako ekyo kirungi ate era ekyakabi buli wondaba mu dress omanya bumanya mukolo gwa mbaga n'olwaleero mpise n'omukolo gw'abagalana ababiri ababadde bonna okumala emyaka 12 era nga balina abaana baabwe basatu omwami n'omukyala Luswati. Batyo omwami n'omukyala Baluswata bayingira Lutiko. Kimanyiddwa nti omwami yasooka mu church ate oluvannyuma omukyala ne dadi amuzaala najja ng'ate amukutteko n'amukwasa omwami we. Awo nno ebirayiro ne bitandikira ddala
njagala okutegeeza omukolo gwe tuyina the beautiful black beauty Maaso Malonje. Omwana ono yanyooma okukamala, yali mu long sleeved Cinderella dress pure white ng'eviiriddeyo ddala bulungi nnyo. Olwo omwami we nga naye ayambadde essuuti ya cream mpozi ne trouser ye eya black kosa next man we. Olwo nno bano ba next man abaali bali ku sayidi y'omwami nabo baali mu masuuti gaabwe era nga banyumye okukamala mu kkala ya grey mpozi ne white suits. Esakalamento lino mugenda okufuna eriwandenwa yokka eribatika n'obubugu ebiraga ne mugenda okukuba byakutuusa kufa mu bizibu ne mu byangu, mu buvubuka, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde, omukugo mwetegese lwetikka. Twetegese kasita enneema ya Katonda weeri. Nze saalekere okwasa gwe Luswata George William mwannyinaze Nalubaale Aili mufumbiriganwe mu kufumba obutukuvu. Nze Luswata George William kufuna we Irene Nalubaale obeere mukyala wange nkulaganya okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okusangamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nze Nalubaale Aili nkufuna kwe Luswata George William obeere omwami wange, nkulaganya okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Kiragano kyammwe kino kikubulye mu maaso g'Eklezia. Omukama akiweebwa omukisa gwe, akikakase akiweebwa omukisa gwe omungi n'omunene ddala. Awamu Katonda kyagasse omutwe kyawukanira. Munnange omwagalwa wange Nalubaale Irene, nkunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya erya Paatiri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Munnange omwagalwa Luswata George William, nkunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Balibeera babiri mu bubiri gumu mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Bassebo ne bannyabo baanyulira ba George William ekitolo.
akasiimu olwa munnaffe omusomesa munnaffe okutuuka ku kkola lino. Yabo Irene tukusaba kuwa bweyamu basomesa tuli bakakama tuli bagumiikiriza tujja kukuuma luswata mukwano gwange tutambudde bulungi era ndowooza tujja kutuusa faaza gyatugambye obuwanguzi ku ntikko. Abazadde ab'abaana bano baluswata bassebo ne bannyabuli Ssekinomera mu kiti kino erinnya Nzebbeetiizo Nalima Kyansubuga ab'emmamba ba kampusi mukolo okufaananako beekuti bebatisaala ate mu ngeri y'enjawulo lwaki kibadde kinkakatako nnyo nze shadow minisita wa local government mu ggwanga ssebo nziza okulaba nti local government omanya olwendabikako manya Uganda yonna eri wamu naawe era abadde kale ekimwegaageza amaanyi. Oh,
nikubebe mgongoni, nikudeke nikutunze kama mboni, wakija wakote kane kama wao, kisha uniongeze unipunguzo emunatuka ku omuyimbi Mary Bata n'alyoka atukubamu obuyimba obw'omukwano obwashamula ekidaala obwadigiza abali ku mukolo kosa abagole baffe abali bafuuse ensonga omwami n'omukyala Luswata. Tuli wakati mu mukolo ogw'embaga. Beerako Bukedde TV1. Era omuyimbi Mary Bata yajja wakati ng'abagole bamaze okuyingira, era mukwano omuziki ne gutabukira ddala. Nzikiriza nkutwale nga Mary Bata ekintu akikwasaganyiza ddala mu budde ate era abantu ne banyumirwa. Olungiye bwatinga koye analabika tyanga sesemu yalungi wagululi maso laba bwafaananya mu fiti Olwaba okubanga batuuka ku reception Mary Bata amaze okuyimba we batwe bagabulirawo abantu baabwe emmere era olwaba okulya emmere
Eranga the beautiful black beauty maso malungi maso tala omulungi w'omwami Luswata. Oh my goodness, Irina yajja anekanekanye mu dress ye elabise obulungi nnyo ate era ngeri mu kala ya gold kosa omwami we nga naye alabikidde ddala bulungi. Olwo n'emperekeze nga nazo zikyuse nga zirabika bulungi nnyo. Olwo nno mukwano gwange omuyimbi Princess Amira najja mu vibe mu mukwano omuyitirivu n'alyoka ashamula abali ku mukolo kosa abagole baffe ab'olunaku. Omukwano gwe gunyonyogera nze ate wamwami ojja kuntuma kati magamaga sikulengera. Atuzalira omulungi omwana gwe yakuza omwana gwe yatendeka Luswata George wamu ne taata okitegeera mama ogambotya jendi nyabo uliro bulungi nnyo kale kuza mwana kale nyabo George omukuziza bulungi nnyo ogimanyi nga akimanyi omuntu wakola embaga ogimanyi nga ki
kujaguza kwebaza. Jono biki bye wamutendeka okutuuka ku kino abavubuka tebagala kuwasa abavubuka basulawo abaana b'abendi oba abaami oba Jojo ono namutendeka okusevinga ate n'okubeera omugumiikiriza n'okukola ennyo n'okwagala banne. Ndi Wampeta kwe yakijja. Obubaka ki bw'owa abazadde abali bamaama mbasaba babuulirire abaana baabwe babakumeekume babaseemu empisa. Taata ogamba gende nyabo tulya ndi musanyufu nnyo. Amiina namukubadde empeta mwatu nkwagala nnyo ekiyitiridde. Bukodyo ki bwe wakozesa magezi ki ge wateeka mu mwana George okubanga naye akikoze olunaku olwaleero? Ekisinga obukulu abaana tubakwasa Katonda ne George twamukwasa Katonda nga tumusabira nga tumuyigiriza okusaba ate nga tumuyigiriza okukola n'okusobola nga abe nga asevinga. Omuwa magezi ki George ne mukyala we bubaka ki bw'oyinza okubawa okubanga basobola okwekuumira ddala oluvannyuma lw'emyaka gye babadde bonna 12? Bagamba nti obwato bufa magoba. Ekkula lye badde bagoba balituuseeko baleme kulegeza, bongere mu maaso okwesiga Katonda, okwagana, okusonyiwagana era n'okwesigangana. Kirabira bobande otambikwa mutima nemanya ebizibu byonna ng'obikubira ne Mukama n'ayamba kati tutuno bebeerera na babiri tusatu mubadde tuli babiri abantu tusigale babiri pakambukadde nga tuli babiri mbeibe nekuyaga zitenga tuli babiri omusala gwake nga tuli babiri obwakukugaga manaku osanyu Ali ku Bukedde TV1 program emikolo n'embaga nga wenna kugamba nti ffe insibuko y'emikolo era nga ku mulundi guno ndi n'omwami n'omukyala ba Luswata Irene agattiddwako erinnya lya Luswata. Ogamba otya? Ndi bulungi. Ndi musanyufu nnyo. Kale nnyabo. Mugolo kyakabi nnyo. Kyakabi. Nkiggadde. Nogamba teri agamba Irene mututte. Abalala banoonya abalala. Omwami wamusisinkana otya George? Namusisinkanira ku mulimu. Yali bosi wange. Bosi wakikola otya oba obuvumo bufuna okumugamba kyo? Era namulaba nga mukazi mugezi akulaakulanya newadde ndi bosi we newe namufunira saayina mukyala nensalawo nga mulabye mukyala mugezi mukyala akulaakulanya ne mwewangulira. Ekyo kyolaba kye yasinga okukubako? Alina amagezi, mukazi mugezi ate muntu mulamu. Mwakamala myaka 12. Ekituufu kiri nti mwagala nnyo era nja mwagala paka. Ono ye yankuba nadda ne mukati naye musuubiza omwagala obulamu bwange bwonna kubanga byankoledde bingi eri obulamu bwange ankulaakulanyiza okuva bwe namufuna anyongeddeko kinene nnyo. Kale abalabi ba Bukedde mwebale kujjumbira nnyo Bukedde TV yaffe ey'Oluganda. Muli bakabi nnyo ku mikolo y'ensonga lwaki eggwanga liba yaayaanira mukikuba. Amiina. Otera muyita linnya ki akaterekeka omwami? Tweyita bya mannya gaffe ga kisomesa. Normally muyita master. Master Mulavu is the master of our house. Likewise is the master in our love. Byonna. Bantumye okutuusa okusiima kwabwe n'okwebaza eri abantu mwenna abatuuze naddala abettula mikwano gy'omwami Luswata George William olw'omulimu gw'omukozeemu olw'okumulabirira
olw'okumuwa amagezi wamu n'okumuwagiramu ebyo byonna byonna byakola. Mama kwekyo bulungi nnyo nnyabo olw'okuba omwana wange namukuza bulungi era namuteekateeka. Bubaka ki bw'oyinza okubawanga baba? Mbasibirira babe bulungi mu bufumbo bwabwe obutukuvu bwe balongoosezza olwaleero ennyabo. Obubaka bw'oyinza okuwa omwana wo ow'obulenzi oyinza muwa bubaka ki okukuuma muwala? Omwana ow'obulenzi mukkiriza asobole okukwata omwana wange obulungi era bateese bulungi obudde bwonna obw'obulamu bwange. Kale nnyo. Maama ogamba otya? Sirina bigambo nnyo. Owulira otya? Mpulira essanyu lingi. Tebinaddamu sakompe kalulu. Essanyu lingi. Olwini omuteeseteese otya? Wamuguza otya? Ng'afumbye okumala emyaka 12 nga bali bonna fayinale embaga bagikoze. Irene mwinako ebintu bisatu. Irene namuzaala, Irene nemuweerera ate nemuteekateeka. Kikulu nnyo. Nina kubaagaliza bwagaliza okukuumagana kintu kikulu nnyo. Okuboobera nti buli omu awulira munne kikulu nnyo. Embaga ogitegeera nga ki ggwe maama? Omuntu waakola embaga okitegeera nga ki? Embaga nali kitegedde nga ki? Ng'omuntu eyawangulidde omuntu we njagala abaana mwenna abavubuka abalenzi abawala mutwale ekyokulabirako kino eky'abaana baffe bano George ne Irene. Era we batyo basala keeki nga kabonero ak'obuwanguzi ebiddirira byonna tobimanya nakugamba buli wakola omukolo gw'embaga kuba kusanyuka kujjaganya kudigida naddala ng'omaze okuteekwako empeta kubanga tukkirize tugaane amazima galuma. Omukyala alina empeta mukwano yaaba akuyiseeko kiba kyanjawulo ddala. Empeta si munnyo nti ogusanga buli maka. Empeta kitegeeza kinene nnyo. Sijja kyogerera nnyo naye nga mukwano tukugamba kulika era tukwagaliza ekisinga wano mu programu emikolo n'embaga webale kufumba. Omukyalo oyo gwe mulaba abadde ne bbaawe okumala ebbanga eriwererako ddala lya myaka 12 era nga balina abaana 4. Okitegeera webale kuba mukyala mugumiikiriza ate era webale kufumba. Bukedde TV1 program emikolo n'embaga. You got me, we got something. Keke mutujiwadde mama edala katujiwe batata mami luswata pata keke muwe batata